gyenvudde nziramu kubuuzaako omulungi atulaba nti osiibye otya nga bulijjo ssaawa bwe ziti tuba tutuuse ne puroguramu eno era nga mu ngeri y'enjawulo nga bwe ntera okutegeeza nti tukuleetera abantu ab'enjawulo gwe be weegomba nti balina we batuuse naye ng'ate abantu abo baba ne gye baava baba balina ebizibu bye baayitamu tubakuleetera n'osobola ate naawe okubayigirako sinakindi okukoppa ebyo bye bakola ate okusobola okubeera nga naawe otuuka ku ekyo ky'obeegombako naye mu ngeri y'enjawulo olwaleero ate Hajji Yahaya Kyabaji director Gangu Muslim Primary School. Hajji sooka obuuze ku batulaba. Abatulabako mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza nnyo. Hajji Yahaya yaani waje wazaalibwa gwali mwaka ki mu famire y'abantu abameka abazadde be baani? Nze nzaalibwa Masaka. Esebo. Mu ggombolola eyitibwa Mukungwe. Mu kyalo bakiyita Matanga Butenda awo ku kkubo kwennyini. Si waaba Mathias Walukagga Saidi. Wennyini waabwe era awo n'ayambuka ewaabwe Kinyerere. Naye nze nzaalibwa awo ku muzikiti wennyini. Okay. Famire bagita ya Sheikh Ahmad Kiyemba. Era nze mwana asembayo mu famire. Gwera Stibon. Famire y'abaana nga bameka? Famire y'abaana 36. Abaana 36 go 36. Nze 36. Bonna we bali ngaba 3 tebaliwo. Okay. Naye abasigadde we bali. Gwe wazaalibwa mwaka ki? Nazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2. Mwezi ogw'11 78. In fact mpeze emyaka 40 mu mwaka guno ng'ennaku z'omwezi 2 mwezi ogw'17. Okay. Yes. Kakati omaze okuzaalibwa mu mwaka ogwo oli muto nga mubeeramu waka wa Sheikh Kiyemba. Sheikh Kiyemba. Ekikwewuunyisa waffe ku kkubo nnyo ku main ku chorus kwennyini. Esebo. Naye omusajja yakulizaawo abaana be. Bonna nga bali wamu awo? Nga bali wamu ne tutayonooneka. Ne bamaama bonna nga muli nabaabo? Bamaama mu nnyumba ewalimu bamaama 2. Okay. Era tuzaalibwa bamaama 2. Okay. Yes. Mwenna mwava mu bamaama 2? Mwenna 36? No, fenna twava mu bamaama 4. Bonna wamu bali 4. Naye nga bamaama 2. Yes. Bali mu famire eyo twakola ki? Okay. Yes. Kati awo gwera Stiboni obuto buno bukuyisizza butya eri bakulu bo? Obuto buno nga bw'omanyi era obutongo bukulidde wantu nga town. Kituufu. Katonda watabawa muzadde nga mugumu mwenna ayinza obutakwasaamu. Yes. Andi mamuli wano nga wali firimu zikola ki? Kituufu. Naye kitaffe yali yayagala nnyo okutukuliza ku ddiini. Omusingi ogw'eddiini. Eddiini gwennyini ekisiraamu mumu. Yes. Teyakukkirizaako okusala luguudo genda mu firimu. Ate ekikwewuunyisa ebiseera ebyo nga ne TV teziriiwo nnyo. Kuba newaka ewaffe salabayo TV. Teyaliyo. Ng'ate ku kyalo babairako nga 2 abaziina. Era TV yabeeranga wammanga eri. Ng'ate ya black and white. Omusajja bamwetanga Badru Kawaida. Yayina TV nga tugenda tulaba omupiira Soccer Made in Germany. Babeerangayo ku buli Saturday. Ku UTV. Ne tukulumuka ffenna tugenda tulaba Soccer Made in Germany. Era nga yayina TV. Yes. Naye ng'olaba nti twakulirawo nga tuliko omukono ogw'ekyuma eri omuzadde twali tukyennyo kitaffe. Ndowooza era omukono ogwo gwe gwakuyamba okubanga olwaleero oli ky'oli. Era kati omulabi wa Star TV ayagala okumanya oli muto already oli gwera Stiboni ewaka. Tukimanyi bulungi nnyo nti bala Stiboni ewaka batera okuba n'ebyejo babaagala nnyo. Bakulu bo bano baakuyisanga batya? Waka nayagalwa nnyo. Wayagalwa nnyo. Engeri gye nali nti bazadde bange baali bakaddiye. Ate nga nze najja luvannyuma. Ate bakulu bange abamu baali abamu bavuddeyo bazze Kampala. Ne tusigalayo n'abakulu bange abatonotono. Naye nga bomanyi omuzadde akuze naye omwana w'ono. Esebo. Banjagala nnyo. Era nze bwe nazaalibwa omwaka gw'78 ate mu 79. Esebo. Ate maama anzaala ate n'agenda e Makka. Ate n'andekera maama wange omulala era ye kati waali. Okay. Era nze nayonka amabeere g'abakyala bameka. Bakakitange 2. Wayonka bamaama 2? Yes, era kyova olaba nti tulina omukwano munene nnyo wakati wange. Ne maama oli atakuzaalira ddala? Yes, aliwo. Okay. Kuba naye namuyo. Maama oyo amannya ge y'ani?
ye Hajjati Maimuna Namutebi atakuzalira ddala anzala ye Hajjati Nakalema Mariam bombi webali Nakalema Mariam taliwo mbeera y'obutaawo tonnatandika kusoma bigenda bitya kakati embeera zaffe wali ewaffe wantu wa tawuni kakati ffe ewaffe kyemmanye waka ewaffe we wali eswale y'embooko tonnaba nakutandika kukulamu naye eswala ng'oteekeddwa ejjenyigira mukuba ewaka taata waffe yalina omuzikiti era weguli kyenzijukirawo mu buto bwange kwe kuzuukukanga mugende musaale okwetteeka nga kummenya era kitaffe Mungu tumusabe ya Rabbi amusaasire yayagala nnyo tukulire ku musingi ogw'eddiini kati by that time tewaali nnyo masomero mangi ate era nga ye era munoonya essomero ery'eddiini nemulitambulira emayiro mmeka kuba waffe waliwo amasomero mangi naye nga munoonya ery'eddiini netugendeyo akasomero bakayitanga Katende Primary School Katende Primary School katono nnyo nga kakomana ku P3 naye nga kayina eddiini era kitaffe gye yakutwalanga era ndowooza tetuna kyetwejjusa temulina kimwejjusa kakati awo mu buto obwo otandise okusoma naye wano nga tonnatandika kusoma nkakasanga waliwo emirimu egyakolebwanga ewaka mwavanga oba ssente ze mulya oba okulimanga okwo mwakolanga bikyawo emirimu egiyimirizaawo ewaffe purely era kyobalaba nti nze nkubiriza nnyo abantu baweerere abaana ffe ewaffe famire yaffe tebangako famire engagga era tebangako famire onjogera mu history waayo tebangako famire gyoyinza okugamba nti okujja mpozi ng'empisa n'eddiini nti nalyegadde abaana bange bafaanane abaana ba seeka olw'empisa n'eddiini naye si abaana bange bafaanane abaana ba seeka olwa ssente naye ate Katonda oluvannyuma ate n'atufuula famire erina amaanyi mu ssente ate n'eddiini n'empisa nga zikola ki naye nga muzadde waffe kyeyasooka okuteekako amaanyi kutusomesa kubasomesa in fact waffe ku baana abo 3 olaba enjogera abaliwo abaana 18 balina degrees ate nga abaana abasigadde ediguri ezaffe degree mu by'ekizungu mu professionals zino endala ate n'obwaseeka bw'osanga bano ba engineers baseeka bano ba doctor baseeka ate bwe bityo kati nekiba nti kikyendiko kati right now nti omuntu yenna ayagala famire ye esituke ekyuke agumize nnyo ekiyitibwa okusomesa abaana okitaba nze waffe twali tuli abato ombuuzizza butya bwetwali nga ndi muto bikinakola kati famire yaffe abazadde baffe entirely depended on agriculture balimi na kulunda ate okulunda si nnyo naye okulima mwe muva ssente ez'abaweerera emmwanyi ne zibeera era yalina olujja lwe nga yalukola bulungi nnyo bwetwanika ki emmwanyi n'azitwala kati ng'emirimu gy'emmwanyi okuzinoga okuzikoola okusalira nga baani abaiko nga waliwo abakozi ewaka abakozi wabanga abapakasi nga n'abaana nga mwenyigiramu nga twenyigiramu naye nze okukosi ali muto naye bano abakuzeemu nga ki era bwe twagenda tukula era nsalaba nnyo bazadde bange nga bakola naddala taata wange kuba yali akuze kituufu ng'akuze abeera n'atusupervise nga nemanya nnyo okubuulira ku life yaye nga sinagenda kusomero gye bambuulirako nze nakwatanga akambe ka maama wange ng'agenda okulimako ewalako bayitawo kaabasinda naye nga nze nkwata ekibbo ekirimu akambe era bwe nakula lwo omukyalo munagamba nti ogamba kano Yahaya katambulanga ne Hajjati nga kakwata akambe mu kibbo nabakabwe nti nabanga kantu katono nnyo bwe kati nga nze ntambula ne maama tugenda mu nnimiro naye ebisigadde byonna nze nguretifyinga nnyo taata wange tugeze Mungu yali emuwa nnyo okukwata famire ye laavu ya kitange teyategeeza kubibiita baana era nze bulijjo neewuunya nnyo nze ngamba nnyo abazadde bange ku ssomero lyange lya Gangu
nemboga nze mbewuunya nnyo bwe mulowooza nti laavu y'okubibita abaana ye laavu. Ekyo kinsinga okwewuunya. Laavu yeeriwa ku ggwe? Laavu y'omwana gwe mutima oba omwagala nnyo era ng'omwagaliza kirungi. Yes. Naye tokkiriza mulaba mu nsobi n'omusekera. Mubonereze. Mubonereze aterere mu layini asobole ensi. Kibanga bw'otegekera, lwaki otegeka omwana agenda mu nsi eyo kya ate nga yo omutegekedde coordinates bunnyogovu bw'omutegekeddemu. Obyo omutwala wayo kya. Kituufu. Ate handling yo ku ye. Ate omulaga soft life. Kituufu. Tulaba nti obeera toli muzadde mulungi. Oba toli muzadde mulungi. Kubanga gwe kyoyita laavu ate kyekyonoona ezzadde lyo. Okay. Okitegeera? Abaana bateeka okukulanga tuba instilize mu fear. They fear. That's why kyekigenda obawonya ogenda mu makomera. Kyekigenda okubawonya eno corruption gye mulaba. Enguzi. Yonna eyo gye mulaba eyo corruption yaffe. Eva background kuva mabega. Okay. Abantu batya. Kubanga tati bagenda mukola ki? After all otalabako amanyi ngenda ku manipulating. Kituufu. Family z'abantu abakulanga omutima okuva eri wansi otya amateeka. Taata agambye sawa 2 mwenna muli waka. Bwe kiri. Abaana agenda okusamba akapiira basaba taata. Agenda okukyala agenda kusaba taata. Kintu kyogenda okukola ogenda kati oyinza okukula n'obba ssente mu gavumenti. Kituufu. Wakula omanyi eno virtuousness ejja lwa fear. Kituufu ekyo. Wakula omanyi nti no okutya kino kijja kuntuukako. That's why abantu batya. Tereevu. Era nze ekyo si kiwagira muntu kulowooza nti omwana omwaga ze zigenda okufunira omwana omulungi. Kituufu. You see love ekyo kifu. Butereevu nnyo gwe omulungi alaba Star TV emunyenye y'eggwanga oyo ye Hajji Yahaya Kyabaji director Gangu Muslim Primary School agezaako tunnyonnyola wa gy'avudde biki byayiseemu ate okutuuka olwaleero. Nkakasanga tunaamalirayo programu eno ojja kubanga otegedde naawe ky'olina okukola ate okusobola okweŋŋanga ensi eno okusobola okubeera successful naawe obeerenga Hajji Kyabaji ate naawe wabeewo abakwegomba nga nawe bw'omwegomba. Hajji Kyabaji omaze tulaga ng'oli wakati onnatandika kusoma kati omulabi wa Star TV yeegomba okuwulira otandise okusoma gwali mwaka okusoma mu 1987. Yes. Ng'osoma. By that time twalina akasomero kenkugambye era omwami ne kati waali bamuyita Ticha Muhammad. Bambi alwadde naye nga waali. Nentandika twalinanga classes za nursery ngemba gita P1A endala P1B. Kakati then lwaki bazaawulangamu NB? Simanyi lwaki kati ngenda kuzino bwe tulina baby ne top class. Okay. Bo bakolanga P1A okay. P1B. Yes. Nensoma P1B gyotandikiramu. Simanyi lwaki B yasookanga. Kubanga B ng'osookera mu B ate n'oddamu A. In fact wekyali nga abali mu P1A be basuumuuseemu. Ndowooza oba B meant baby. Ndowooza. Naye ate te P1 yali yaki. Abotandise okusoma P1 bitambudde bityo olwo mu kibiina. Byali birungi. I was very bright. Honestly, I was very bright. Okay. Kubanga saasoma na P1A. Bw'ova mu B ne bakubuusa. P2. N'ogenda direct mu P2. Olw'okuba oli mugezi. Yes, kubanga tokiyogera bwotyo olw'okuba oli mugezi. Kyogere nti olw'okuba banno wabasukkulumako. Ekyabeerangawo twabeeranga ng'ewaka twasomanga nga tuli bakulu. Yes. Kubanga kati njagala otunulewo. Wazaalibwa 78. Otandise okusoma P1 mu 8. Kituufu. Kitegeeza. Bwe kiri. Kati gw'omwana wa 9 years ali mu P1. Gw'olowooza omwana taba mugezi. Aba mugezi. Kubanga kyenzijukira natandika okusoma nga mmanyi okuwandiika erinnya. Ewaka abazadde baffe baaba nnyo nnyo. Kitaffe yali musajja mukalabakalaba nnyo. Wavanga ewaka ng'omanyi okusoma Quran. Yes. Waliwo ekitabo kyaffe ekituyigiriza okusoma Oluwalabu bagita Yasaruna. Yes. Ng'omaze ogisoma Yasaruna. Kakati novaawo Yasaruna kyekitabo ekikupreparing nga otandika okusoma Quran. Ng'ate tonayingira ssomero naye ng'ate obikola ki? Obimanyi. You can read Arabic. Yes.
Ochiraba kakati wali nze satuka mu numbers ngebyo see those the problem even the name I could write it right from where from home ningina mu P2 ochiraba era was speed kinana musanvu kinana munana kinana mwenda kyenda mugumu kyenda mwebiri you see P7 I did my P7 in 92 mu ssomero lyerimu no ate eri wavaayo mu class Fatih Islamic School Fatih lisangibwa Bugonzi era bw'ovaako ng'odda ku side ye Kampala okuva e Matanga waliwo ndowooza kilometers nga 8 era nga we walk ku luguudo no ku main ku tamak naye nga ye taata waffe doesn't care muyitooko naye mugende musomera eddiini yammwe kituufu ki ekyakujja kulirire watandikirako liri koma ku P3 nogenda kulirire n'otandikira mu P4 nentandikira wali mu P4 gye watuulira ekyomusanvu mu 1992 awo wonna tosigaddeemukko mu kibiina sobola kusigala mu oli mugezi ekisagala kyogera naye ng'ekikolera n'okusigala mu kibiina sikimanyi tokimanyi fact sikimanyi yes olw'essomero eppya bwe wali ova mu liri ate eppya lyakuyisa litya wasanga bikwataganamukko neeri engeri gye babadde bakuyisaamu nali essomero lalina foundation nga eriko ku ddiini erimu dual curriculum kubanga naye twasomera ku ddiini y'ekisiraamu n'ebyoluzungu naye njagala nnyo nkujumize akagoye kange nze nayambalanga akaboarding ka maama nga ke yesaati yange nga yakutungirayo akasaati mu boarding era nga bwe tutambula mufaanana kati akagoye ako kaali ka white nga kalimu ne black era ke kagoye nga abaana abato baba n'obugoye obulungi obukyala lwenva mu ssomero ly'okujja mu ssomero lino eppya nagira mu kasaati kange akakaboarding yani ya maama okitegeera ndowooza olaba abakyala bedda nti yakwegattangako bw'ati kituufu memore neekulanga oli wumu nnyo naye nga gutomanyi kyali logic behind imagine boarding ojambalamu akasaati oyinza okwerabira maamawo tosobola kaakati otuuse mu ssomero liri eppya awo ebiseera ebyo engatto mwambala taata ssente mwanyi zimuweza bulungi mutambuza bigere in fact nze ndabye ku ngatto mu senior 1 toyambalanga ku ngatto P7 nga sabalanga ku ngatto nga mayinja tegakunyiga ezo engatto za muzeekamu hatta n'engatto zennyini nze ze nasooka okufuna my life era bazadde bange si be baazigula ani yazigulira jjajjawa nagenda okukyala ewa jjajja wange bamuyitanga Hajati Mastuula wanensangamu ng'ovudde empugwe kakati yalina mikwano gy'abakyala Abaswahili nga balina abaana baabwe Manga olwo omwana bamuyita Hassan bwe twali twenkanya emyaka kakati oyo omukyala nga bo bali modern nga omanyi embeera z'Abaswahili banaye balina n'engatto kati engatto ez'abafunze ba Hassan nga jjajja azijjayo najja oyo omukyala Omuswahili najja n'aziwa jjajja nze neefuna ku ngatto yange ekolaki esooka naye nga si life yaffe teyalimu nnyo nga tezo situzimanyi olwo bebakukanyuze mu ssomero ki akolawo essomero awo ku Fatih era essomero eri yatandika 91 kati ffe ne tumala P7 92 93 tulijoyininga kitegeeza twalinga bakubiri oba bakusatwawo vacation ye ya P7 kubanga ebiseera ebyo omwana yamalanga ebigezo ebiri ku national level vaaka yabanga nnene nnyo awo tolina mirimu gya kivubuka gye weenyigiramuko obulamu bwange nze bwonna kukola nze nga nakunyumiriza oteebereza abazadde abaffe baali bakadde ate gwe omwana asembayo kituufu ate bakulu baffe by that time nga nabo tebalina ssente okiraba kakati nga kyesinnaba kukubuulira nti nze okutandikira ddala mu bulamu bwange keguba ogamba omufaliso guno omufaliso gwomanyi ogwa sponge gwogumanyi gwe wasulanga kuki omufaliso ffe twasulanga ku mifaliso nga maama bwaddira najjamu olugoye lwe najja nalubabikka
kati gutebereze ku kitanda kwe mwebase ku kitanda kyawa nga musula wansi mu kisenge kyammwe naye wansi ate luliko sere kubanga yalimye ng'olwo yamaze okulima n'alukunyako lutukuleko ekiraalu babike tukuleki simayina lwaki n'akalimiro nga bwe yalulimiddemu nga bwalubabika naye kulwabangamu embeera ya sere yes kakati nze embeera nga ate sijagala ate nga ndi muto nagenda wali akatale ewaffe ngulu bakayita natita yes abanda babe waffe bakamanyi in fact ziringanga around 18 miles okuva Matango kwambuka yes if not 15 there nengina nengula ekideeya ekideeya mwekati naku zino bwe mulaba obudeeya buno obugira busukaali mulowooza nti edda bwaliwo edda bagattanga obwo budeeya ne bakola ekintu kifaliso kiwanvu wekiti gye emifaliso egyaliwo edda kati n'ogenda n'otema olumbugu kubanga n'obwanyi bwali advanced obwanyi obumanyi bo buli advanced ate bwe bwabagagga kakati gwe nga bw'osobola okusobola oteeka olumbugu mu kideeya ekyo ng'olumbugu ogenda n'olukabala n'olujja mu ttaka olukabala ewaffe kabasinda n'enteekamu n'okola omufaliso era ekyo kyasanyusa nnyo taata wange nnyo yes yalaba omwana atandise okuyiiya nti omufaliso omuntu asula ku mufaliso nga naye gwe ebyokooye bye biri ebyokukaayanira gomesi y'amaama nenteeka omufaliso gwange kakati kitegeera omufaliso kati gupendinga blanket yes era nosigirina saagala nze naye na mukulu wange bamwita Haruna Mungu amusaasire yafa naye nga tuli mu age bwetyo ansingako around 2 to 3 years nga bwe tulwanira egundi olugoye nze nga njagala kuddira kusula ku buliri bwange kati blanket ogifuna nga lutalo teri agenda gikuwa kubanga blanket bakulu bwe bazirina ne ku baana banaaba lwena gola bayina blanket kituufu naye nga nze ayinirire blanket nengenda era mu kibira nentema enkulu omuti gwali baguyita na musasa nzikira bulungi nentema ebinywa 11 nengula blanketi yange yasinyi 650 mpya nenjigulawo ku maduuka 650 nenjebika olaba bwengenza kuleva endala kati ebyo byonna obikola yes naye ng'osula mu lumu yeemu ne bano baganda bo yes ne baganda baffe abalala nga bo teri akwegomba kujja kusulako naawe mu mbeera gy'osulamu kati goyinza okusula gwe osula walungi muno n'ateeka olubesa ku jenda obwo ng'obakkirizaako ate obaganda otya baganda toyinza kugaana tosulanga mu bisenge abawala tebasula mu bisenge by'abasajja abawala basula mu bisenge byabwe naffe abalenzi muki ate bali abawala tebaali bubi nnyo nga ffe naye simanyi lwaki abazeeyi baffe tebatuliiko nnyo ffe abalenzi tudde mu vacation slightly before vacation nze awo around 90 nze navuganga boda wavugako ku boda yes pikipiki ngomanyi ogivuga zo pikipiki za kakati mwavuganga ki bicycles obugaali buno bumanyi ga kifuba twalindanga omuntu ante waffe katawuni Matanga manyiwo kakati nga wenvuga ka bicycle kange era waliwo mukuru wange ne kati wali bamuyita Kyemba Idris era chairman wawe Matanga Kyemba yes yampe egaali ye lunaku ng'omuwa sente mmeka olunaku namwanga singi 3 yes kakati nenjivuga nga bwenteka nenga bwolaba omwana bwe yenkana ateekako omukyalo omulinge bwati ne mutwala eyo nakiggeyo ku nnyanja nembambusa ey'oggulukago ate taata wange ekikwewuunyisa yali musajja mukambwe naye teyaŋŋaanako kukola kuba nakyo nali kimusumidde okuŋŋaana teyakugaana taata wange wakukyala wa neiba n'atakubuuza lwaki ogenzeeyo taata wange wavange waka n'ogenda ku kisaawo ogenda osamba omupiira n'abano nayo yes lwaki temusanyira waka naye ng'ate bw'alaba nti onoonya ssente bwe yatuuka kundaba nga nnoonya ssente teyankugirako mulundi namutya nagumu to the extent okumanya nti was following me era abazadde mwenna abandaba mu following ennyo nnyo abaana bamu yes trends nga kitange ziyakwata
1992 maze P7 esebo mpanza akagaali napanga egaali bazipanga egaali ine bagita frame neba neze nanga na biki yes omuntu asobola okulira nga agula parts za gaali watereka olwoko yeri ya muganda wakati otandise okwepangira yes mpange yange naye nagula egaali eyange mu 1992 katumaze Piero in vacation ya yes nenjagala ngitunde mu 1993 ngola upgrade mfune gaali empya kitange nawulira nti natunze gaali yange yankuba oluyi naye ng'ate teyakuwaako ku ssente zagigula wadde oluwajje terwali lulwe nakkuba oluyi yakosanga ekigambo onooba musirusiru ogenda kugula ng'otunda ebibyo statement ogiwulidde ngiwulira onooba musirusiru ogenda kugula ng'otunda bibyo kale genda gy'oginonye y'ogikomyewo ssente n'ozizzaayo gy'ogitunze allah nali ngiguzizza mu muvubuka bamuyita mundu edimundi wemangeyo era waffe nogendeyo esebo ate waliwo tewaliwo masimu nebagenda nti mundu egaali gikomyewo wayahaya seeka akoze eki kati mpitiramu maama hajjati ngenda nkaaba mugamba nti seeka nkubye nze gaali ngitunze ngenda kugula Roadmaster King eya Siraaji waliwo mayi bamuyita Siraaji nga agutunda egaali ye Roadmaster King agikuguza sente meka aginguza sinyo mutalo gumu kanaana empya sente za kanaabo kakati zalina value emabega nawona mu 90s between 90s up to 2000 Uganda shilling nga sente yalina value yes nga njira bwe namunyonyola mama ng'agenda mugamba nti omwana no mukubidde bwerere abadde atunze gaali yeno upgrade nga afune gaali enki era agenda kugula mbadde mwe Kasirusiru kagala kukulaba katonda ekigambo kya taata ekyo kirimu amakulu mangi waddamu okutundatunda ebibyo up to now totunda kikyo nze ne bwe bamotoka ekaddiira waawo akiri nzigaba nga togitunze nze mmotoka nzigaba naye siina maanyi gatunda kubanga upbringing yange teriimu kye bayita kutunda byange njagala kusoma senior 5 ate kakati njagala kusomerako Kampala owulira okooya ekyalo ye katonda yapanganga bipanga ebintu bye nagenda okulaba nga ate nzitibwa kusomera wa Kampala kati njagala okusomera mu ssomero baliyita Nakasero ekikwewunyisa nayogera essomero ndi njagala kusomera Nakasero secondary school nga nze ne Kampala simanyiyo bulungi ye katonda yamanyi bwakola ebintu ate Nakasero secondary school by that time it was a primary school nga tenafuuka secondary nga tenafuuka no Nakasero primary school eya government terina kakwate ku Nakasero senior school ene Rubaga gaawukana ganjawulo simanyi lwaki amannya gafaanana kati kakati bwenzijjawo nti ntandika nsomaawo essomero by that time lyali mabega wa Pride Theatre waliwo sister wange ali awo ku Muswangali ekiya person waawo bamuyita Hajji Yahaya Kyabaji nenvanga awo nansoma wali senior 5 omaze otulaga taata waakuwadde ka pikipiki ka meeti yasanga oyina eggaali yo King Roadmaster King olwo bwe bakuwa ka piki kano eggaali eri wagitunda oba n'ogiwa omwana omulala wagikola otya eggaali eyo waliwo omukulu wange bamuyita Mahmud Yondo abeera katwadde eggaali eyo wagimuwa buwi nagimuwa life y'okutunda Mungu ye yamanyi kati omaze senior faawo wonna emirimu gye wakolanga wabeeranga ku piki yo ng'ovuga booda n'okukola emirimu ewaka kakati awo wajjawo ekibiina slightly before okujja e Kampala bakitanga Bario okyali mu vacation yesifo kati maama wange yantunda eno ku Bario bone balaba zino zinigina zino ze tuyita nigi zadda mu kifo kya Bario yalemaga okukola kusinga kakati 1993 1994 1995 1996 96 there
nga waliwo ezo mu byalo baaliyo abantu basevingirayo ssente. Star TV emunyenye eggwanga olwakadde tetusobola kusukkako wano wabula ate ku Saturday ejja awo wennyini nga Hajji Kiyemba atandise okufuna ekirooto ekigula ka pikipiki akake we tugenda okutandikira ate tulaba awo byagenda bitya. Pikipiki yagivaako eya taata we ye bwe yagamba taata we nti aguze biki ebyaddirira. Sula bulungi program gyenvudde tusisinkane olw'omukaaga olujja weeraba.